Masuzamtaba lovely people. Kansubire masuze bulungi nange nasuze bulungi. Nina ekintu kye njagala okwogerako. Nabadde ninda omuyaga gukakane ndyoke nkyogereko. Ngenda kyogerako mu biti bisatu with experience. Simanyi gwe boogera kitwala akiraba naye kati kansubire nti kino atuyambako omuntu yeetaaga obuyambi ku kye ngenda okwogerako ayambibwe. Ngenda kyogerako mu kiti ekimu nga maama. Ekirala ngenda kyogerako ng'omuntu ayiseeko mu divorce. Kugambe nti it is not an easy thing to go through a divorce. Ngenda kyogerako ng'omuntu abaddeko a very bad marriage, and I will tell you it is not easy to stay in a bad marriage. Naye nga sinakyogerako njagala omuntu omukulu nga nze kubanga nze ndi muntu mukulu kati byempiseemu mbirabye. So I have all the right to say what I'm going to say with experience. Njagala otuule nga tonatuula ku mukati kunyumya mboozi ku muntu golowooza nti muto kugwi. Olowooze nti kiki bw'aba ayita mu buzibu kiki kye yeetaaga. Weteeke mu kifo ky'omwana oyo ng'alina ky'ayitamu nga wa social media wano nga gwe weetadde mu kiti eky'omuzadde nti oli mumubuulirira. Gwe wandyetaaze eki ng'oyitamu ekyo ekizibu? Wandyetaaze omuntu oyo ayeeyita omuzaddewo n'akuyita n'ayogera naawe? Oba wandyetaaze omuntu oyo yeeyita omuzadde n'atuula mu kati ku kyalo, tugeze kati a village setup, n'atuula n'ayita abakyala banne oba abaami abakulukulu ne bakwogerako ku kyalo? Oba wandi preferring n'akuyita for example media n'agenda mu inbox yo bw'oba olowooza nti ono omuntu yo helping them go through what they are going through, olowooza nti isn't it better n'oyogera naye ku simu nti mwana wange kino ne kino ne kino oba okiyitamu kiki kye weetaaga nkuyambe? Nze gano ge magezi ge nandikuwadde, naye bw'oba olowooza bw'otyo kiki ky'oyagala nkuyambeko? Mwana wange nkusabira bw'oba olowooza nti oyo omuntu you're worth to be their parents. Naye okudda ku social media n'oyogera oh no kino kye kifailinze. Ekirala who to blame if we fail relationship, business or anything? Is it our friends? Nze ndi maka gange n'omwami wange. Bwe mama amaka gagaanyi omwami wange alina kunenya ani? Alina kunenya Phoebe mukwano gwange oba alina kunenya nze? Obufumbo covenant ogina na muntu ogwo omu gwe wawasa oba gwe wafumbirwa. So obufumbo bwe bulemwa oyo yekka omuntu oyo gw'olina okunenya. Yinza obufumbo bwange leero bwe buba bulemye nenya omuntu omu linda kwatono nenya omuntu omu oyo yekka gwe nalayira naye gwe nakuba naye ebirayiro nti mu bulungi ne mu bwavu ne mu bugagga paka ng'okufa we kutwawudde. Wabaawo ekintu ekitwawulaawo wakati sigenda kunenya nti naye mukwano gwa mwami wange yabeera mutwala mu ndongo yabeera mufunira abawala kubanga mukwano gwe satta naye kyama saalayirako naye, okitegeera? So it should be clear, if you're failing your relationship, don't blame anyone, blame the person you sweared with. Nenya omuntu gwe walayira naye okufa nti kwe kuli baawula. Ekyo kimu. Do not blame anyone for failing your relationship, blame the person gwe walayira naye kubanga yekka yavunaanyizibwa. Ekirala nsobola obagamba nti going through a divorce is not a very easy thing. Kyekintu ekibi kyosembayo okusabira n'omulabe wo nti okuyita mu divorce kintu kibi, kifrustratinga. Toyagala muntu akyogerako, toyagala muntu akimanye, oyita mu bingi okukola okusalawo nti ono omuntu. Divorce eyonoona business, divorce eyonoona ebintu byemukoze, divorce eyonoona ebintu bingi nnyo. Bwe era weekusanga olina abaana eyonoona mental health y'abaana. Ekyo kimu. Divorce eri kasi odde emabega emirundi nga 10 osobola kiyita ekyangu naye odde emabega ne weerabako ku zero. Divorce eyo gy'olaba. Divorce kintu kibi, especially bw'oba otuuse ku eyo grade nga mwatuuse ku eyo level ey'okulayira. But what is better? Is it a bad relationship? Is it a bad marriage? It is not either good. Bad relationship esobola okukutta munda mu bukwi n'otuuka ne kusosa n'okutuuka n'okwagala okwetuga. A bad relationship toyagala abakwano bo bamanye. Bwe bamanya bonna bagenda kukyawa omuntu ono gw'oli naye.
family yo toyagala emanyi bw'omala n'ogimanyisa bagenda kukyawa omuntu yena osigalenga yegwe wekka alina omuntu ono kati n'alyoka akunyigirize wekka nga tokyalina n'akutaasa anti buli bwe mwakyankalananga n'obaako gwogamba how don't stay. What is good for a very bad relationship? It is divorce. Unfortunately, it is divorce, however hard it is. Okitegeera ogenda kubeera n'omuntu paka nga akusse nedda bwe kiranga buli kimu kiganye, the best thing is divorce, but be ready for whatever comes with a divorce. Now mukyala gwe mwami gwe asazeewo okutuula odiscussinge omuntu omulala oyo marriage yona eri bweti ne bweti oyo mwana wona ali bweti ne bwati oyo mzadde wo ate gwe otuula ogambe nze byonna bikole nze nvuma naye tovuma bwana bange. Excuse me, I am someone's daughter. Nze gwobadde osiiba ovuma mama wange bwabadde awulira bwatyo bw'owulira nga bavumya omwana wo mama wange bwatyo wadde awulira. Ekikulu mwe mulowooza nti abantu bemuyisaamu amaaso bemuvoola tebalina bazadde, balina abazadde era bwe batyo abazadde baabwe bwe bawulira nga bwotyo bw'owulira nga bavumya omwana wo nti nze buli kimu okikola naye tokwata ku muzadde wange. Nange gwobadde ovoola buli lunaku nina abaana, bw'owulidde nga bavumye muzadde wo abaana bange bulijjo bwe bawulira nga omuzivoola. So kyotayagala kikolebwe, please don't. Okuvoolebwa kigambe nti kintu kibi tetukikwatako tetukikola, ekyo kidde ebbali. We can do other contents. Banange ndabye businesses thriving ng'oli tavumangako muntu n'akola business ne naye gwe bwewayagadde okugulawo business empya n'osooka olippira agirimu. Eno video mpanvu but kyekyo kye mbadde njagadde okuli mukyala gwe atudde mu kati odiscussinge ng'olowooza nti oyamba ono omuntu gw'oyamba. Nze kaakati njagala nnyo marriage yetambule bambi nkwagaliza naye gundi yakwonoonedde obufumbo. Kubira oyo omuntu gw'olowooza nti omwagaliza mugambe mwana wange kiki kyoyitamu kyekino nno kyoli laikira okufeesinga kubanga buli w'obyogerako bimukosa bimunyigiriza ebintu bimudepressinga. Stop discussing people on media. Stop it. Mulekeraawo mugenda kutta abaana b'abantu kubanga abanga awonye akivuddemu oba probably they are reconciling with the partner ate gwe novaayo era gwe gundi ate kimuzaayo emabega. Bw'oba going through a hard thing toyagala n'akyogerako. The best thing is to keep quiet about it if you wish these people the best. Have a lovely day. Bagala nnyo baba.